alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanyaga ngenze Hajjat Farida Stecia Mayanja. Okusokedera nsinda kusoka obebaza. Mwenna abanjagaliza amazaalibwa amalungi. Thank you so much. Barakallahu fikum. Banange mwebale kunjagala. Obaka buyise mu buli nsonda. Message za manager. Yange yenyine. Ku Instagram, ku Facebook, mwebale mwenanga sisosode. Nayanza nyandi neyanzide. Era mwebale kwabaza Allah ate namwe bale kunsabira Allah anyongere emyaka emirala ekyo nno nga nkivuddeko obuzannyo buno Stecia and the house girl idea eno nagifuna nze ne manager wange Lawrence nitugamba tukoze tutya okubeera nga abantu bano bayiga ebintu ebyenjawulo ebibeera mu bantu ensonga lwaki leero boolaba Katalina enkyano olaba gundi bibeera mu bantu era omukozi n'abeerawo mulimu n'omuntu nga yakozesa abakozi 81 omulala yakozesa abakozi 10 omulala nga ali mu bakozi 5 kuba kugezaako nafuno n'alagaana tugezeko kulaba engeri abantu gye beeyisaamu ewaka abakozi beeyisa batya bakama baabwe nga tebaliiwo beeyisa batya bakama baabwe nga webali babosi bennyini bayisa batya abakozi abaami bayisa batya abakozi tubiwulira abakozi abaami bakwana abakozi nituwulira nti abakozi batega abaami obukodo nituwulira nti ababosi abakazi bayoyomya abakazi yensonga lwaki twaleta obuzannyo mukwano gwange ali eyo alaba atugoberera nga tonnaba kukomentinga oba benyigiramu oba bitwala personal soka obifunemu ekyokuyiga tuyigiriza abantu buli kantu kolaba kafunemu ekyokuyiga buli kantu kolaba wetunule mwekennenye bakita kwekubamu endabirwamu wetunule mugambe kirishitya oba ino omukozi ddayo muwa obudde omulabe yeeyisa atya ddayo muwa obudde omulabe ali atya bwaba mwami wo mutunulemu olabe nti tembitwala personal tembinyigiramu tembigamba nti bakiki so comment like share naye ng'oyiga Hajjat Farida Stecia Mayanja yajja kuyigiriza tako akuyigiriza mu nyimba ali nako cyane cyane akuyigiriza mu ki mu mizannyo ebipya bingi bicyajja kugenda maso na kumwagana kumuwagira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati neno zaliwa wajikutte bulungi daba amalo toyasama tutuse mu kibuga kino kibuga aliwa kwata omwana ani atakutte mubakwata abato kati njagala abakulu kwedda wano mbonde abakulu mukulembere buli muntu n'omwana buli muntu ng'akutte abaana babiri okutaalibwa tetegeeza nti waba weetisse tokwate mwana oyite wenyegera danti mulabe mukwatagane abaina abato aliwa muwanike mikono wagu badduka abato badde ku line yabwe omukulu nakawundedde wano mbondoddeko ani omuwanvu nannozi tambulodde wano owulidde ani amuddakaawo njagala line olusuku omutono omumpi dewa oli mumpi gwe deno saagala ayita ku munne saagala asolooba ani addakaawo kyuka leero kino abalenzi mwe muliwo abalenzi mugende mugundi yammwe obwavu bwammwe obukoma leka ndabe dewano kakembo Mayanja ddako jamu mato byangwa kati gwe mutambule tambula dewano yanguwa gwe nampijja tajja maaso kakati tokutama toliyingiza kino tuli mu kibuga mutegedde kino kibuga eno tawuni bwe bati batambula kati njagala mukole bwe mutwe omukono buli muntu yewe wazi kitegeeza wodda paka ng'okuta kibegabega kya munno mukole ekyo tukole ekyo munanuka twakozesa guno omukono kino kibuga laba amaalo laba linda engatto ng'ogirinnye envunza simanya watundudde envunza omukono twakozesa guno mukole kino kole ekyo musululu maja tugende nampijja tambula yanguwa laba amaalo temuginya kunswaza ani avudde mulayini ani ava mulayini tereera kandabe linda mbonde sikulaba abalenzi ndamuva munanka tereera gwe nanamboga tambula
Mbalese abana bange. Nyabo. Kare. Nchikuye. Mbamaze. Sisaga singenda bakuba nno. Omukono gugu gwanjuruze. Timbula nampijja tambula kulambera. Muimba tuze. Fabazira tuze. Tuze. Mutwerinde. Abana bakere. Nola bakadaba. Eriyo kyedamba. Nsasira abantu bambi basula bana mukabuyonjo. Nzani ankwatako okwenyinako omusawo omusomesa kujja kuvako president kujja kuvako ba minister bano ba MP bano ba sitika Bonna nga ayamamulayi mfundenze mama nyabo debana mulayi sagala solola abali zwatu mutule mabega tambula tuze oyo namba gogo mulema mumukwate ko Mayanja ono mutereza murayini lin komao anyanya kati mula bakadoka no gakoma wetu weta mwate tuze Mama tufudde entalo zissemu terida olineje weritagoba terida olineje yimanyo olineje kasitawulya kigambo ejezo sentalo mama nyabo Subhana kati yenkole ntya nkubirani amaje Atidde noko kati weritagoba terida kati tugenda kola wetu akachigira wano munda olutuka tunaba mungalo corona molide Koloki? Corona. Tunabira ku gate. Gate kwa tukola ki? Kwa tunabira. Omukyala ina amateeka age. Okitegedde neshe mbamanya ayagala nnyo abaki? Abaana. Ayagala nnyo abaana. Kuba nkubirani. Nkuleje. Eje. Ngatirikana nnyo liti. Nene wange. Mulabe bana bange wano wetubeera. Mubisakati na bebisa mwali bisanze ayo mwine kunekwata mwine okumbererawo oide mwazalibwa mukyale mekete nabagamye kweziga bwe bino biziko tebuna kabata simate wanabye mubisakati na bebisa mwali bisanze ayo mwine kunekwata mwine okumbererawo Hajjati nange kuliko simba masanyalaze Teebe Hajjati nguzali banna kunda sanse Atidde empulidde amaje nange samaleti wala kumusala amazika ntidde okufa amazika genda kujja naye golaba pressure mpulira zirinnye tejira banange empulidde amaje indako kitembuza obayisewa amaje Abero diyo wala kababunga aho babachi mani manyo utero ruzemu Atidde banange eje lya gundi eje lya Teebe Hajjat salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Amazigaliwa wano sisi wala kukola ati. Leta mwana amazi. Leta amazi yangu. Kunutama nchi tuse. Ine yonimba. Na tuta monyewa. Nova omukyalo. Amazima. Notole tulawadde endululu yetoke.
tayiwadde ekintu kyonna omuntu ava mu kyalo Teebe Hajjat wakalu tofana chikiriza n'ab'engalo kale n'abijja ade bagaba kawunga bani abeero diyo obamaje omanyi nayise eggulo ku mmotoka babeera ko bayitiriza kuliko akawunga abangi nga batudde ku kkaata simanyi nti bwe gye bayimba nti lina ejje oba ali emmere sibe bayiye engalo ani nze sive ngenda okusoka nampijja jangu mwanange nampijja olese omwana Bonna Katonda yasembayo olesa abadde mulwadde abadde alina ekimuluma lwaki atuufu olina okubanga oze naye kiki kwatane ku sabuni mwana kale mama jangu kaki kalanzi eriyo omulala aomu aba Tebesi okoze kiki kati obalongo banedda Teebe mwene embeera nojja n'abaana babiri nga sitegedde gwe nokwata abaana obaleta nga simanyi matovu jangu ani Teebe nteeka mu kifaananyi nina baba linnyonnyola ki abange kiki kino kyendaba munange wano tunaaba engalo nga bwenze mbagamba nedda mukwano sisobola kuba bwengatikuba nabange nenyongerako abaana abala 3 tekigenda kusoboka Tebesigwa onzise abaana bameka 3 ate nga tewamaze kuŋŋamba hawayu mumanya oluzungu mayanja jangu subukaka Tebesigwa abaana banange ndabalisaaki bana ngenda atamuna ekiwunzozo balya nnyo amazima kakembo abaana Tebesigwa wanjaja abaana bali bata ya Rasulullah Tebolimba wani Hajjat naye nenda gwe gira oyingira munabenga olabye nze mbagamba bana njira nkola ntya gira oyingira wabazaala otya bano obona ayingira amanyiyo Tebesigwa olimbye ompa 2 3 bana 5 Tebesigwa netabani ani oyo ono jangu mpaji toki ani mpaji waliyo omulala omo nyabo yanawulesiride Tebesigwa netabani onayina n'omugugu kulaga nti kakemba kutwale wali nane temulinnya ku nsedi onate yatya Tebesigwa munale kyinaze mbagamba wano tunabira wano tindako ejje lyozze lye musanze bakusibyeko abaana obo bamanyi bamanyi ombabiri 3 bana tobalabana ani azeka namatovu bachajja namatovu jangu kino kyenneeru Hajjat sonzi tya tiziza ndesimanti nakusanga bwe jabo aliyo namboga jangu oyo nomulema aliko obulemu namule onajja waliyo n'omulala ajja bannange munyambe nkubiri nkola etya nalowooza Hajjat wayogera ku ddwaliro liri ery'Entebbe ona muntu alirayo ono ekigere kye kyatunula waggulu kitya mulwadde muleme Tebesigwa kati nno galawo ate ntya mujjalumu tuleme mudiisa nyabo tobalabana Hajjat nfudde kiki Hajjat munyambe wabewa nyamba kati nengal wano tunabi kati mugale gate bane kiwaba omulala ayingira subhanallah yejeyan mumuyimbiremu olineje banange munkwatire Hajjat banange sabagambe temujanyo ayina pulesa banange mumuleke mumunekereze musobola yasaka Salimu Saliki Safutu bane wano wali amanya mukama banange nkoze nti Hajjat